Zubairi nkulaba embeero gikwasaganya soko tubuli ebiki ebigenda maaso mu nkambi ya NRM. Yes, muganda wange Arafati Musoke embeera nga bweri mu kibiina ekya National Unity Platform teyawukana neeyo eri mu nkambi ey'ekibiina kya NRM. Akwatidde ekibiina kya NRM mu bendera era omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero agenda kumaliriza enteekateeka ey'okutalaaga ebbendobendo ery'etteeso ng'akuyega abantu beno oba oliawo okuddamu okumulonda ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Wano wendi ndi mu kibuga Soroti omukulembeze eggwanga mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero President yafuuka nkolaye okwogerako ne bannamawulire mu nteekateeka ey'enjawulo n'ababuulira ebintu eby'enjawulo naddala ebyo ebiruma abatuuze mu kitundu ekyo ky'abanoonyezaamu akalulu. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni asuze wano mu maka ge oba ky'oyinza okuyita State Lodge esangibwa wano mu kibuga eky'Esoroti era nga ayogeddeko ne bannamawulire n'ababuulira ensonga ez'enjawulo omuli ezo ezikwata obutereevu ku bantu abawangalira mu kitundu kino eky'Esoroti saako oba oliawo n'ensonga endala ezikwata ku ggwanga obutereevu. Musisinkano eno President afuna omukisa okwogerako ne bannamawulire era ne bannamawulire okubaako ensonga ez'enjawulo ze bamubuuza naye nga ebimu ku ebyo bannamawulire bye babuuziza omukulembeze eggwanga mwe muli ensonga ey'okulaba nti ekitundu kino kirimuko abavubuka bangi naye oba oliawo wakyaliwo enteekateeka ey'okubatonderawo emirimu ekyali ntono nnyo naye omukulembeze eggwanga abategeezeza nti ekitundu kino okusinziira enteekateeka gy'azaakola mu bitundu eby'enjawulo ekitundu kino kirimuko eby'obulimi naye ng'abantu b'Essoroti President agambye beetaaga okwongeramu amaanyi okulaba nti benyigira mu nteekateeka ez'okulima naddala nga bakozesa ettaka ettono lye balina mu nteekateeka gye yatuuma 4-acre model. President wonna gy'ayise ng'agenda anoonya akalulu okusinga ajja asomesa abantu engeri gye basobola okulwanyisaamu obwavu naddala nga bayita mu nteekateeka ey'okulima. President Museveni agambye nti singa abantu mu kitundu kino eky'Esoroti bakoppa abantu ng'abawangalira mu kitundu kiri ekya Western oba ne mu kitundu ekya Buganda jjukira abantu mu Buganda bategedde nnyo okulima emmwanyi kati agambye nti eno singa abantu bano nabo basobola okukoppa enkola ekolebwa mu bitundu eby'enjawulo ne batandika okulima naddala ebirime basobola bulungi nnyo okwejjambwavu. Naye nga President olunaku olwaleero agenda kukuba olukuŋŋaana mu district wali ey'e Bukedya gy'agenda okwogererako n'abawagizi be. District ey'e Bukedya ekiikirirwa omukyala oba Speaker Parliament Anita Tamongo era ng'olunaku olwaleero President asuubira okukuba olukuŋŋaana gaggadde mu kitundu ekyo eky'e Bukedya so nga singa anaava e Bukedya era agenda kuyingira ekitundu ekya Bugisu sub-region ng'agenda kutandika ne district eya Sironko. Olwo olunaku olwaleero President Museveni agenda kuba akomekereza enteekateeka ye entongole ey'okutalaaga ebbendobendo lino ery'etteeso so nga bw'anaava etteeso agenda kutandika okutalaaga ebbendobendo erya Bugisu sub-region naye ng'enteekateeka yo ey'okunoonya akalulu bwe butuukidde olunaku olwaleero nga President Yoweri Kaguta Museveni yakatalaga district 46 ezikola nga mu district zino mulimu yasookera wali mu kitundu eky'Eruweero bwe yava Eruweero n'agenda mu kitundu ekya West Nile bwe yava mu West Nile n'agenda mu kitundu eky'Elango bwe yava Elango n'agenda e Kalamoja so nga Kalamoja gye yavudde n'ajja wano mu kitundu mu sub-region eno ey'etteeso kakati nga bw'ava etteeso agenda kudda wali e Bugisu. Enteekateeka yo ekyagenda mu maaso naye ng'okusingira ddala President Museveni yonna gy'ayise azze ategeeza abantu ensonga 7 naddala ezo eziri mu manifesto y'ekibiina ki NRM okulaba nti oba oliawo azibanjulira okulaba nti bamwesiga ne bamulonda ku ntebe eyo nnene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Mu kiseera kino tuli wano mu kibuga ky'Esoroti naye ng'enteekateeka eriwo we tugende wali mu district ey'e Bukedya President Yoweri Kaguta Museveni wagenda okukuba olukuŋŋaana lwe. Nze Zubairi Luwalira ebyo bitonotono bye nnyinza okukutegeezaako muganda wange Arafati Musoke natambula ne munnange Davis Mumuza okutuusaako embeera y'ebifaananyi nga bwe beegenda. Nkomyewo muganda wange Arafati Musoke abalabi baffe obongereyo. Nnyo bwe balire ddala omulungi atulaba era atugoberera. Zubairi Luwalira bwe bali ku nnyo ne ttiimu yo okutuusaako ebifa obuuyi obwakadde